kiwunzika ate naba emirimu tetunagikola gimalayo naye kati nze engeri gyeni nti Swabula mulinako omugabo ate ne Bobby Giant mwana waka ebyo tujja kubimala oiswa kati Swabula yasibye olugo era kati abaana b'e Kampala nenkusanga kuba kati ate oli oweka kati nze nkuuma eno kati nze security wa head wa security wa region so ne twagala okubebaza nalabye ne mutabani wange Aaron Transporter era nga ye mutabani wa Map Media yanga nti lekeraawo okumpita mutabani wa Map Media ye Aaron Transport ne twagala okubayozayoza n'okuyozayoza Map Media bw'ozaala omwana n'atuuka ku eryo ekkula ery'okusajja kula at least mu nsi omanya nti olina kyoleseemu ennaku zino bazaala abaana ate n'omusanga nga ate Swabula ng'ate ali ne Madiina gwe oiswa ate ye musajja woyo wadi Edi Mutwe gundi Jona oyo sijja tumuwemu akadde naye nga mwetegereza katumala akalulu kanako okujjako jjajja tulabe inshallah naye nga mwetegereza okay tukwetegereza katugende mu byanamwatulira waliwo akantu kembadde njagala waiswa onzigireyo nadde ngoberera ebya twava wano ngibulayo kaseera mpawo wekaaga ebyemasaka bituuke ebya Honorable Mpuuga waliwo ababaka bammwe abagenda ne bawubayoko ku lubo lw'ekigere balina omusango ogubaza ekisooka abagenda baali basuubirwa bwe batunulira abagenda baali basuubirwa era bonna balina ensonga zaabwe twaha kagabo balya mu kimu ne Honorable Mpuuga era twaha kagabo Honorable Mpuuga twaha kagabo wavaayo nayogera amazima ku miliyoni 4 awuliriza rediyo eno ddayo owuliriza ebigambo bya Honorable Mpuuga ku nsonga ezo awo nvuddewo ekirala kijja kuba kya ani omulala sibamanyi nabbamanya nnyo Honorable Joyce Baagala Honorable Joyce Baagala yagamba nti omukwano gwabwe gwava dda Medadi Lwegaseggona Kalyamago oyo baaliko ne mu mmotoka olunaku lumu bonna oyo omukwano gwabwe gwa dda batandika bonna babitiibwa b'Emmengo anewo omulala asigadde nalabye ono omusajja Ssentebe Rusifayibwe yabukuma nsimbi Nyenje Kayiira simmanyi wamwe wakadi ya Nuupu bangi munaye balina kadde abamu ya Nuupu naye ffe ku secretariat tetutunulira nnyo bantu tutunulira nnyo bikolwa byabwe so abasinga abava ku bikolwa ebituufu n'amanya gaabwe tuba tetukyagamanyi so simumanyi bulungi naye nja kumumanya era nja kubuuza ebimufaako oba oli awo ku puroguramu endala waliwo statement eyakolebwa wakati ku mukolo ogwo niŋŋamba nja kubibuuza bino waiso ebimu ku bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga bwe yagamba nti kati mukambwemu era takyatyoboolwa nti onaamwogerera ebikikiniki nolowooza nti onaagenda otyo statement ezo zakulese kyekimu ezo political statements zikolebwa a dying horse embalasi eri ku ntandaalo nze wenali nkula ndikula gamba waireyo kanakabuuzi osooka onziriremu kali ogambye mbalasi eri ku ntandaalo kicks of a dying horse wenali nkula Kayongo waliyo ekizimbe ejjinja eyo bakita highlight yes kakati taata wange was an officer of court kati ng'oyitawo ku highlight n'oserengeta paka wa kakati lumu ku highlight building kwajjako omugenyi n'akola ki n'aba ng'awanise obugoye bwe buno yawanise waggulu kalina yali yeviridde mu kyalo kakati mu kugenda okwanula engoye
nagirintuka nayitawo paka ku ddimwa omutwe ne gudda eri n'ekiwuduwudu nekikola ki nekidda eri naye eddoboozi lyava mu mutwe timbadde nfudde emisinde ti ate omutwe gukyali muki gukyayogera kumbe liri eddoboozi eryedda bwe limalidde kiwuduwudu kyekyayogera eddoboozi lyava mu kiwuduwudu nti mbadde nfudde kikyotegeeza kakati kino kiwuduwudu kiwuduwudu amaloboozi kiri kumbadde nfudde naye ngaomutwe guli eri nakyo kiri eri basaawa 10 kwesikwegumya ate kutya gwe omukolo oli Bumaali Mpindi ye kimwagaza Mpuuga yakkiriza aba NRM okutuula ku saidi yemu n'aba opposition era n'aba nga yafunayo omuntu amuweweeta mu mutwe ngeri okuteesa kugenda mu maaso kuba ye Bumaali Mpindi amuweweeta mu mutwe yoli era omukyala w'e Masaka era naye yaliyo kati wamuweweetera mu paalamenti ate olwo nga bali ku mikolo e Masaka kati oyo naye yalina okubaayo era nawulidde oyo omwami Bumaali Mpindi yali eyo ku CBS ng'abuuza nti yandyagadde okulaba ku bakadde bange kuba nagamba nti Katikkiro teyaliiko ku mukolo. Mwami Bumaali Mpindi abatamumanyi agamba abantu nti mulema era MP w'abalema naye ng'ate Bumaali Mpindi okubeera MP w'abalema olina kuba nga wazaalibwa ng'oli mulema. Ne Bumaali Mpindi bamulagajjalira enkoko nemuluma kabina era mulema lwa kulumibwa nkoko naye kati eyalumibwa enkoko nga wa weeks 2 kino kikulu abuuza alabe ku bakadde bange nze omusajja omulamu omutereevu obwantoogo naye olwokuba babeereyo ku CBS gye batujolongera ate tunagamba ki babeereyo naye gwe kati Bumaali bw'ayimirira nange ateetaaga support system nze naye ani gwe baba balagajjalira abaamukuza ng'asobola n'obutaswala ne bamuweeweeta ne mu lujjudde omuntu akezi naye kakati njala kulaba ku bataata b'oyo Bumaali Mpindi era abawuliriza mumbuulire ku taata wa Bumaali Mpindi oyo Bumaali Mpindi oyo gwe bagamba nti njala kumanya taata wa Bumaali Mpindi eyayigiriza omwana omulenzi gwe baweeweetera mu lwatu nga Muisiraamu mulimu etteeka nataraka bazina kanzije katono kikumusa mukatonyeze mwenda FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo kikumusa mukatonyeze mwenda FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo bagiyita Pal FM 107 taleetangayo wadde etteeka ly'abalema neri kwasi mulema oli mulema bamafia balondebwa omanyi NRM wuliriza NRM eronda bamafia kati oyo yamuleetanga mafia era omulaba ye ogugwe gwe nga osindikiddwa mu paalamenti nabuuliriribanga nti essomero lye Taiba ayina baba mwadoptinga nembuuliriza era naye tawangayo omwana n'omuscholarship nti agende eri kubanga ne mu kwesimbawo kwasooka yagalanga bifo by'ekawempe eyo abo ne bamugaana kakati n'amala n'akozesa NRM system n'ayingira mu system kati n'ajjira mu nkola y'abalema. That man should be investigated ku myaka emeka we yakwatira omuggo kubanga nze report gye nnina enkoko yamuluma nga wa wiiki ezi n'alwala obulwadde bw'enkoko kwe kulemala. bagiyita Pal FM 107 nange ndyalandayo ku taata wa Bumaali Mpindi oyo yalagajjalira omwana n'abanga n'ebigambo ayogera bwogezi ku bantu bw'ati
nze omuntu yenna Kayongo Kayongo lwaki abantu balowooza nti nze you can calm me down eno struggle nze nagijamu nga newaddeyo era nebyempitamu nyinza obutabikulembeza kati gwe togenda kusinzira wantu wonna ate eno generation yaffe ekyabakwasa gloves kuba tulina omukulembeze gwe tuwulirizaamu kyenjogera nno nkitegeeza but we can be very brutal, we can be very lethal kubanga abantu banyigiriziddwa ebyo byogera oli mu kutendereza bubbi kakati Katikkiro yaliyo ku mukolo yasindika omuntu yaliyo bwasindika aba yaliyo bamulanganga nti Katikkiro nga boogera n'amannya ge yaliyo olukiiko lwatuula ne babagamba nti temusobola Katikkiro kumukkiriza kuba ne Katikkiro obuofiisi ya Katikkiro tebaye ne bamugamba nti kumanyi g'abantu kyegoogedde toyinza agenda kurectifyinga bubbi era n'ebigambo bayogera bitono bwe biti nga birimu ekigambo kimu kusonyiwagana Archbishop yaliyo kati nze yagaana Ssemujju nze nagaana Lukwago kuba nawulidde n'abagamba nti ab'NUP babakubira obutagendayo Paalamenti yakusiima y'ababaka ba Paalamenti 500 n'okusoba walina ababaka ba Paalamenti 16 abana mwabba nabo omu era naye mubba naye looya wammwe Asumani basaalirwa bali abalala bakubi bangalo abalala bantubo oli omulala Bumaali Mpindi wamuwa ono Joan Kakande amuweweta mu Paalamenti kakati ani kwaba atandize lwaki tetugenda speaker teyajja kuba naye mu meeting yekusonyiwa bamugamba akwesonyiwa okusooka wadde mubadde mubba babiri era naye n'atajja enkeera n'akeera erwengo nze nagaana Anita Amongo okujja yakubira gwe mubba naye sente speaker tatambula babbize emirimu mingi enkeera yaliwa yali tawuliriza Sise Namujju mubbi munnaabwe bonna bwe bali kakiiko ka budget mwenna abantu baswala kubanga gwe wakola ensobi lwaki bwe muba mwagala okwogera ku Waiswa temuvaayo ne mwogera mazima ku byali mu nkambi yammwe nti Mabike bamwe milioni 15 ez'aba boda ye n'agamba nti we shall have people batuuka wali Lukayanga ne bali baagala sente zaabwe Mabike ayogera kati ne banne sente badita mu nsawo bo beefuula bonna nti bazze ku bookinga bayimbi ate nga abayimbi waliwo yali abasasudde tebiri mu kampu nowa makeup na Jalet fesi ye point yaffe kati fogo omukolo kyabwinako obuzibu nga nowa makeup naye bamutegeka na Jalet ffe tuba twabiremesa kujaga nti akale byonna byalyoke naye nowa makeup nze yamugana yatuuka omuntu ayingira ekidaala tomanyi wano batekawo ka blaaka leka nkubuze oli owaka blaaka ka wano yamuleka okuva e Kampala yamu yamukwata ekyengera kakati obo netiikira bwereere nze mufumbiro waabwe obo netiikira bwereere mukolo tegwalimu Vox Day amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP nawulidde omukulu agamba nti ekibiina kyo tajja kukivaamu ate bayinza okivaamu abo n'okubatiisatiisa okwo nti balina kye bayinza okukola tewali nze nagenda nensinkana Medad Sseggo n'akali amaggwa namusinkana ku hoteeri bagita tuli ku Namwatuliro bagita Emini Pasha nga ndi mu Democratic Party olwo baŋŋambye nti DP Mawoona agitunze tuginunule mugijjeyo wajjajja kati nze buli woba oyagala okunkonscriptinga nteekaamu ebyokununula okuwamba jjajja nzija lumu kati bino kati twali tumaze otandika olutabaalo lw'okununula Uganda ng'omwagala w'abangi Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamwazze ba David Lewis abo tukolagana naye ntula nabo nembaga naye bannange ebiri eri biri bwe bitaga nti amubeesige tugenze ku popo mangu mbabuuzizza nti bannange bye muleese ku mmeeza ku luno mawutu mututte nti awedde konze lolo kijje munjagaza nti gwezanyeemu oli ku neeke kati ensonga eriwo yakununula Democratic Party okuva ewa jjajja olwo olukiiko mulimu ani naani tuli ku popo bonna mwebali Seggona mwali Mpuuga mwali Nambooze mwali Sewungu mwali ani omulala awo Kabiri Kabanda Babiri Kabanda mwali twali ku popo Kivumbi
Holo muzimba makamata. Masuti kali muli obamanyi. The English Democrat the party. Ningane lokati kuluno the party tumaze. We are going to get the party. Kakati paniko mukono. Aiswa. Ngati kakati ntiye. Zinga spokesperson, deputy spokesperson ntiye. Kakande mukama wange mwali kola muweri kidandala mwali. Tuka ekibina lyo tumaze tugobe mu kiriya. Tuyimuka. Neserinya. Secretary chairman w'ekibina tukikwasiza chairman wa RC5. Chairman Matia Wangabwani. Secretary General tukiwadde Honorable Medad Segona. Kakati tugaye nti kakati nti tugenda ku resolving okutwala steps maso. Mukoti wali ekiwandike ekiriyo ngampita balo yangamba bana. Byonna mu binjogeza naye mutese file bulungi nti Olu musajja omwaliwa. Ani Nalukola. Amata napa kujolo. Sumulo sune bikabyo yagala. Genda basi. Kakati munange tuli muholo. Tuvuddemu Secretary General Yesegona. Tuvuddemu Chairman Matia Lwangabwanika. Obukulembeze bugenda teka final topo tulinzo omusango mu kooti. Bakulese ku kyobogezi. Toyinzo kinzija kaawo. Songa nzukubabu kwaku. Tugange no deep mau tujimujeko kasokedeye panka nze silanda mukwano gwange nnyo ne mau babadde bantu bangira basajja bange sagala na kulimba lwakuba ntebyo kunula Uganda tebiri mu mukwano. Yes. Nga munange nga ngena ntunulira nsanga naye ebintu bino binasoboka nga nsanga bampise ewalu kwa Gun Company Advocates taddeko emikono ku biwandiiko ebyo mu court ne muzeyi kana mukubira tikuluno DP muzeyi tujije wajja naka oli kakasa kyoli ku kwanti tumaze baba tumaze ebiwandiiko twateeka ko emikono ate mbairere walu kwago omanye okuyingirira walu kwago mu byamateeka ngobo oyingidde. Yes. Kati naye wayite ennaku nnya ngamba naye ensonga zino zendimu zitambula sinkana Medad Segona muganda naye lwaki kifo kyogamba nti lya Secretary General tetukutwalira ddala kuba president ow'ekibiina leka waiso leka kyayi katamu tuge nga kiki nze nkyakolerera baana bange ekifo ky'obwa president si kati kubanga bo bali comfortable mu parliament. Yes. Tebasobola kugamba nti bali sikinga. His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu yabasanga mu parliament emyaka nga babaddemu 10 n'okusoba n'avaamu n'abakulembera kuba yashowinga yalaba nti waliwo political vacuum, waliwo obuyaayi, waliwo obukuusa. Kati omuntu oyo muteeka okumuwa respect ku linnya lye ne bw'abanga gwe amaze mu parliament emyaka 15 kati ofunye ekirooto eky'okujjanga gwe oli omuwanga ekitiibwa. Kuba mu Uganda wali tewamanyiddwayo muntu yenna nti omuntu ali mu parliament atuukanye bulungi nnyo n'okwesimba kwa president. Era bonna babikozesa okubeera comfortable mu position zaabwe as a bargaining tool for their positions. Era kati bali mu bukuukulu obwa change forces of change nga bamalina essuubi nti mu final day nga tugenda mu election nga bannayuganda tujja kubeetaaga mu buformation bwe banaaba bakoze obutabi bwabwe bajje bakondesendinge baddeyo mu parliament era banyagulule eggwanga. Ekyo mwakirabye kiri obvious. Bayina obuntu bwe bali mu kuteekateekawo obukundi anti ono namwatulira nagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi department gyasinga okuteekamu obudde ye ya intelligence. Ate bw'olabanga Waiso ayogedde, Ssenyonyi ayogedde, Lubongoya ayogedde, n'abalala boogedde ng'omanya nti intelligence yakwatiddwa era tukuwa bye tumanyi. Naye Kyagulanyi teyajja kukompitingira position ya opposition. Kyagulanyi yajja okuteekawo competition n'okugula bannayuganda amaaso on Uganda's way of liberation to a new Uganda. The agenda is clear. Oyina akantu kobadde onzigirayo mukulu Waiswa nti bano tebasobola kufuluma kibiina. They cannot. They can't. I can tell you that.
okujjawo nga bafunye bargaining power kubanga ebbanga lyonna General Yoweri Kaguta Museveni abadde anoonya omuntu wano mu Buganda gwayinza okukozesa okunafuya okuwugula okusiriwaza n'okubanga batambuza abaganda ne wano mu Buganda, because when you influence Buganda you have Eastern on board automatically, and the population of Uganda oba oyagala oba toyagala bw'oba olina Central region ng'olina ne Eastern region oba omaze okugiconcretizinga 50% oba wetaaga Northern region ate banyangu nnyo kubanga ekiyinza okuwa equation ya Western region difficulty bwebumbula bwe babafuga babateera emiggo babafuga n'embunda babanyatura kati bo obasaasira amaanyi agabateekebwako naye nabo on a Sunday they will liberate themselves. Nga tunzika ensonga eno ninako embadde njagala nzigireyo. Mukulu Mpuuga yagambye nti agenda kwongera okubasomesa n'obayigiriza ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu. Ndowooza ekyo kibakolera Akagerike Mwazimbye essomero. Tulinze lisonize. Ndowooza Akagerike Mwazimbye essomero. Kasita zibanga zirimu okuzaayo miliyoni 5 ez'Abannayuganda. Ate ebyo byonna bakyalowooza nti tugenda kubivaako. Tugenda kubanja Munnayuganda ali eyo olina okubanja miliyoni zino 5. Tetugenda kubanga Museveni atubba nga tetulina kye tumukolera, ng'aba NRM batubba nga tetulina kye tubakolera, n'abantu bano abatono be tulinako obuvunaanyizibwa be twesitulidde nabo batubbe nga tetulina kye tubakolera. Muveeyo n'abantu bano tubabanje ssente zaffe. Tubanja sente z'omiwa omusolo ekiri mu Parliament e Kenya, ekiri mu ggwanga ly'e Kenya olwaleero. Abantu ba bulijjo kino kyenzija wano ne mbagamba nti gwe omuvubuka ali mu kulya kati ekwakyo. Omuvubuka gwe kati ataddeko omuti gwateekateeka okunyagulula necklace. Gwe alowooza nti ogenda kutwala ebibyo obwongo obuteeke ku bantu bakukulembera. Essaawa ye y'okuyimuka yeeno gwe muvubuka mpuliriza. Omuvubuka mpuliriza essaawa ye y'okuyimuka yeeno, ensonga tuzikwate kisajja kikulu ez'okununula eggwanga lino. Bw'obagamba nti babanje 5 bawandiike mabaluwa nga bawandiikira amabaluwa mukubire baganda baabwe, mugambe abaana baabwe, mubuulire bazadde baabwe, mugambe ebyalo byabwe, nabo mubakubire amasimu. Twagala ssente zidde mu kofa za Uganda. Kanjye tandikirawo. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kye kimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Junior Jelly. Baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu babegomba ensusu zaabwe ennungi. Amazima gali nti Baby Junior Jelly anyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo. Awummuza teri kweraliikira. Baal FM Hot 13 Lindirira. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School be batadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School lyadde ne boarding, ekifo kiyonjo nga ne security gguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu, kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga, kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva
ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Wasuza otyo omulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onarasoma kabatulatulangi n'ebirooto wesulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Basajja bange ba Star Life Hub bagambye wano kwe bali bagenda maaso n'okubanga bagoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Teweerabira aba Newman Snacks bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti bakola bu Newman Snacks mu bika ebyenjawulo okuli obwagonja, obw'obumonde, obw'entungo, obwa bagiya, okuno nga kwotadde n'obwebiberenge. Kale ne bakugamba nti beekwate bagenda maaso n'okubanga bakuweereza. Bakwere ku simu eri 0702 9 okumanya ebisinga. Prestige Margarine siyaji wa mulembe nnyo, genda ku dduuka erikuli okumpi wa supermarket olabe nga ofuna ka Prestige buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Teriyo kaseera kazibu kaliyo nga olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 20 ng'omukulu afuluma mu mmotoka erukaya naye ng'abamulinzi ate bamubanja. Yajja kufuna lubiti nagaye mugamba Katonda. Tewamulaba nga avudde mu mmotoka okusiibula ku bantu nga bonna bamubanja. Era talina buswavu bwe yali afunye nga kubanjibwa 5 okuva bwe yayingira erukaya nga ajja omutwe. Terina bwe yatuuka n'agamba ayi Mukama Katonda zino nazeeriira. Naye nga si ze zokka. Nakubuliriza cooperative. Ninako enjagala tuwunzike obulyako obwo. So nze njagala kwebaza bannamasaka. Bagambanga nti asinga otegerera obukatuliki naye ne bishop w'e Masaka naye banga nti yagala talina gabeera mu bali banguzi. Tasobola kulibuzaabuza bannayuganda bbanga lyonna. Ensonga lwaki Uganda ebadde teyeenunula nga tulina abantu betwawa emizindaalo gyaffe nga tulina ab'ebitibwa betwalowooza nti twateekateeka nga ate baatutunda nga gwolowooza nti bw'ayimirira ateesa nsonga z'abantu naye ng'abakuzize. Era njagala buli munnayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi tumwebazeeko ekintu eki okuba nti omusango yaguza mu kooti y'abantu. Kyova olaba tutambudde paka leero. Era nze nina okukkiriza nti kooti y'abantu lumu egenda kutuula. Oba ziri basaawa 2 za ku makya, oba ziri basaawa 3 za kiro, naye lunaku lumu kooti y'abantu egenda kutuula esale omusango nti inje. Inje. Olira abantu nga bali ku nguudo nga wano ku Pal FM Waiswa si yalimu nga mulimu omwana mulala nnyo yavudde eri ayogera bigambo birala nti enkya Parliament ye Kenya tebagiyingidde. Bagiyingidde. N'ekizimbe kya Uganda House ate bagamba nti bwe bava e Kenya badda wano. Kubanga owa wano yagamba nti mu wiiki ezo aba bamaze. Obwannakyemalira busobola okuwangula emmundu. Amaanyi g'abantu gasobola okuwangula emmundu. Kuba wali e Kenya emmundu we ziri bajeti ya security ya Kenya tuyinza gigeraganya n'eya Uganda. Ruto yakafuna billions ndowooza nga n'agamba nti sente ze yafuna mu ddiiru gye yagenda ng'agenze mu America ze zimu ne Misiri zeefuna naye gavumenti eri ku ttaka. Ninako enjagala Waiswa. Kakati olunaku lugenda kukya. Olabe nga Mpuuga oyo abadde ayogeza simanye ebitaano ng'emisinde gy'atwala. Nga mabuza egwe Mpuuga ng'agamba ani nze nsamba nga lya Mpuuga alivuddeko naye bwe balisanga Mpuuga nsamba era oliba muntu y'omu. Take back our money. Take back our money. Temuyinza walabye Lwengo. Ngono omukyala Anita Among ayimiridde ekisooka bakkiriza nti babadde babba. Luli bwe mbadde mbyogera nga temuganya nti babbi. Naye yagenze n'alaga kubanga Erika Ball, Sise Namuju, Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Kamba, Mawanda, bonna babadde mu Kabul ebadde ennyunyunta tewaliwo nagamba gwe munnayuganda mpuliriza
ekyekalakasiza ab'e Kenya okuba nti beeyemungulo lwe parliament bagyokyeza speaker adduse emisinde nga gy'oliraba ku Anita Amongo ng'adduka emisinde kuba ye Anita Amongo ne bw'alibanga nabagamba nti gwe awandiika ebya namwatulira mu kitabo wandiikamu nti the lavishness of the then speaker nga tubyogera amazoga bebira by'emmotoka si byo biriwo olwaleero owe Kenya adduse we South Africa yalizayininga nembagamba nti parliament does not enjoy immunity temuyinza kubba bannansi oba otyanga gye babaagira gye bagabanira nyama ekoma mu lufula gye babaagira nga gye bagabanira nga n'abakinjaji ate baagala okugabana ekinene bwatemente ng'agamba ekisambi kyekyange nze sipiika nga bakiza wali ng'ate ateekamu n'olukujjukujju nti n'ebibumba bibbe obagambe embwa yabiridde Anita Amongo n'empuuga owulidde ebigambo bya Anite ewa Sise Namuju nti bamusonyiwe yabba kituufu nti ate abba nammwe kasita aleeta eno biki byatutteyo waliyo amalwaliro ameka Namuju ewaka ewe basangayo akawumbi kalamba ne statistics zikulaga nti abaana abasukka 20 baafa nga abakyala tebalina ssente za ddwaliro mu Lwengo district amasomero agatayina bikozesebwa mu Lwengo gali ebitundu 7 ku buli 100 abaana ab'obuwala abalemeseddwa okusoma olw'embeera y'ebyensi bali ebitundu 65 ku buli 100 yateekayo ki yakuliyetinga emirimu emeka okujja kugamba nti bagula ebintu e Bulaaya engoye bazigula Bulaaya abo bakeera buli lunaku ku makya ne bagamba Munnayuganda nti mwavu sente yo yonna njagala gwe Munnayuganda onyiige nnyo ti Museveni bw'amala okugibba Anita Amongo ng'agibba ng'ayita Ssaabalamuzi nga bateesa tetuyina the doctrine of fair hearing mu Uganda era juzi walabye Anita Amongo ng'ali ne Chief Justice Owinyi Dolo era nga boogera ku nsonga z'okuvuluga eggwanga lino mu nkola y'okumenya amateeka era nawulidde nti General Museveni yakkiriza nti ebbanga lyonna abadde akozesa gundi Mpuuga okutawaanya opposition nti era izanalayi era nti buno obulyako obuliwo obumu yabumanya era obulala bamusonyiwe yabeere selectively unprosecuted kubanga azanya paati ne bamusuubiza manyi abamu babasuubiza bulamuzi nabyogerera wano nga ngamba eby'emiliyoni 5 twali wano kati nkubuulira mugenda kulaba ku babadde boogera oluzungu nga babawo obulamuzi mugenda kulaba abantu abamu babasuubiza nti tofaayo ne bw'otaayitemu tujja kuwa third deputy prime minister ekyalukiya Nakadama ku luno embooka egenda kuvuga ate yinza n'okuvuga nga nakaluke mulowooza okuteekateka omanyi Anita Amongo yale ng'ayagamba ndi mu kuziika mukwano gwange Waisalamanzani and we shall see where we play the politics from. Where are you going to play the politics from when you are going to be in prison? You Anita Amongo, you are destined for prison. Okay, bagiyita pale whether you are in, I can guarantee njagala kuwa guarantee ku LDN nti Anita Amongo Anet alina okubeerako mu kkomera eruzira ku lw'obuli bw'enguzi ku lw'obunyunyusi ku lwa abductions ku lw'okwesulirayo gwa Nagamba nga bannayuganda babonyaabonyezebwa ne ku lw'okujolonga essiga eryokusatu erikola demokulasiya w'ensi the legislature. Okay. Bagiyita Pale FM 107.9 eri omuntu obulyo waiswa nina akantu kenjagala tuwunzikenako kubanda bakadde tekali ku saidi yaffe enteekateeka za Ssekikubo zigenda mu maaso era yasabye atambule atalage eggwanga ababaka abanoonye olw'okuba parliament eri mu luwumula yadduka ababbi badduka ababbi ameunyaka Anita Amongo na Mpuuga ameunyaka ameingia Kibali akasinze okunoonyeza balowooza nti bagenda kubima Zambiro bajja kujjanga badduke balimba akasinze okunewunyisa ameunyaka akasinze okunewunyisa waiswa nti nabadde mpuliziganyako ne Ssekikubo teriyo kyaluma Mpuuga kutegeka sowaaniza ababaka ba parliament 500 nafuna ababaka ba parliament 16 nkubuulira mazima muve mu ebyo bangamba nti ate ekyo kyamuluma nnyo wakati mu kwegayirira Katikkiro Mayiga nti jangu namwe asijja kujja
ebiriwo biraba naawe njagala okunzikira kano oyo emboozi ndikkirizibwa ginyumiza bannayuganda ebyaliwo ebyawo alla nkunyumiza byaku bishop tugende ku kikyo londa kulwa bannayuganda kayongo Archbishop yagamba ki aye yali abagayi babiri mu kyaki mukyaki nti ate onagende ne mupete bagita penetensiyo peneri yagende mu penetensiyo asooka agende Bikira Maria omutuukirivu sonyiwa fe aboonoonyi sonyiwa ani abagenda mu penetensiyo okwebaza era essaala eri yatandikira mu penetensi Bikira Maria fe aboonoonyi tusonyiwe naye ye Mukama ekyebuzibwa yamusonyiwa kano njagala okamulungule kubanga kasigadde kaneewunya kambobbi omutwe banaye twagala okwebaza Bishop Semugero olw'obuweereza bwa kyaki obukatuliki ennungi bwemusangeyo mu mutwe balese obuweereza obutuufu ku lisiti y'abaana bali mugenda maaso n'okubanga basayininga aba NUP tebanajjumbira bulungi NUP ejjumbidde amawulire gandaze nti kumpi balinako ababaka 26 nedda bakulimba NUP ejjumbidde ate twali wano nga tusema batanateekako tebandeke yateekako tukimanyi tebandeke yateekako Brenda Nabukenya Luweero simanyi oba yataddeko muganda wange era naye weeyo bamunaanika Joyce Baagala yamaze n'ateekako zimanyi yataddeko mbuuza oyo ensonga ozimanyi Segona ensonga ozimanyi aba batono nnyo mukwano gwe twaha Kagabo batono okyakunga buli muntu kati ate tuli kuwona aziina naye kati bwe tuzibanja kubanga bakkiriza nti babbi principal mwali yakomewo principal atambuza emirimu gye bulungi abantu beebuuza meeting ze balengera ezigenda eyo maaso enkiiko ze batuula emitala w'amayanja mubalaka ki anti byebyo byennyini foreign policy okulaba nti Nakyemalira tumukutulako obusobozi n'okufuna ba international ally abasobola okuyamba finally ng'eggwanga liri kuddimwa akadde tekali ku saidi yange muddamu ddi okutalaga eggwanga tujja kubulira eggwanga nti tugenda kuddamu okutalaga tuba tuseetinga yabaffe egundi emmotoka ya Uganda eya polisi gye twalabye Kenya anti byebyo ebiri eri enanga yagambye nti babadde bagenze gikanika nanga wano waliwo okulowooza nti balina amaanyi naye nga tebalina naye nze kyenkubulira gwe kyolaba Kenya olunaku lugenda kutuuka nga generation eyimuse nga tewaliwo muntu mulala yenna bakitaffe batweyungeko bajjajjaffe batweyungeko kuba kati abakyasigaddewo abagamba nti gavumenti beeyina be babumaali mpindi bumaali kakati goba sibula tugenda obaga mu ggwanga nga mwenaalemu olina bumaali mpindi enkoko gwe yaluma muwunga nga wa wiiki 2 wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu tesobola kubanga tugaziwa okusingako wano